Omukutu cruise exclusive kosinzidde okubeera nga ate otulabira nno munnange yonna gy'oli. Njagala otumira ku bantu bange abali e UK awo, omukyala Fortunate nkutumiddeko nnyo, Jobs Links nkutumiddeko nnyo, kansubire muri bulungi UK, kansubire ekintu kitambula bulungi nnyo. Mami wange Pretty Latifa naye kansubire bulungi nnyo, mwami Charles Oyimuke Mugambe mutumiddeko nnyo. Nakolero ku show tulina omwami Honorable Kato Lubwaama. Sagala bintu byakisiro gwe cruise. Ompito honorable kuki. Ompito honorable budget kigen running. Mulekerawe bintu byekisiro ebyo. Abantu bankwatu ba 59 ne banzijayo. N'omusala gona ninfuna ne bagunzija bano baguwa omuntu omulala. Mubeere ba mazima muleme kunsuduya bintu byakisiro. Honorable munonya kunziba n'akatono ke nasigaza mu katwale. Ekitiibwa tekivaawo. Tebiina kye biyamba. Kato Lubwaama kitiibwa kinene nnyo okusingayo bwa Honorable bwe mwala okunjiragira. Munonya abantu okunzibira obwereere n'okunkuba emigga egy'obwereere. Jukira kadansi kano kuba kano ngoweta. Ojolere nenjukira kano kadansi kuba boti kuba ngoli mu America ngawo. Saina mu America beza we dance salamu wao. Never na abasiru buluwe waboko outside of this country. Bado basiru badno. Basiru badno mutima. Mutima gwo gwanta ma. Teriyo kintu kunsi kikyankalubiriddenga mutima neyampa siringi 5 daku TikTok okudo nanvume ebigambo bina omutima gwaffe oguba nnyo naye mujje mugukime mugutwale omutima gwe bagamba gw'empuube nnyo omutima Katonda yantonda nagwo omutima mu process y'okubeera kunsi omutima gugenda gufunako ate wali osanyusa bo gufunako obusuwa buzibikira bagenda okunzibukula mugundi kwanga okunzibukula okukonna kwa malondozo bukadde nga 8 abana ne bakuddako aya nvumwa empisa embi ez'abaala bano naye abantu bakimanyi nti oli omulongo tebamalaga mu treatinga batyo abantu ge bajja kuwulira ku mibiri gyabwe nze nfaayo ki gwe kasito nvuma ng'ekikoli mu kijja kikubeerako gw'olaba kavubuka kukola bintu nga tebigenda maaso nti kinantu wavuma Kato Lubwaama mulongo ndi mulongo ate si mulongo kokka ne bakama bange banjagala nnyo abanzija eri mu manda okwata mbigali empewo zewaffe zyanjagala nnyo lwakuba ennaku zino zekyangamu tujja kutegeeragana zekyanga lwa Nuupu butagwe kugaana genda mu Nuupu ate tezaagalira ddala mbeere mu Nuupu empewo zange tezangana kubeera mu Nuupu yanga nti Nuupu awunyanga ekintu ekiwunya obubi ennyo tukisemberera kiringanga bwolaba waliwo empewo omanyi abakazi Abaganda bwe babeera mu biseera byabwe ebyakamwanyi teri mpewo wadde eyinza kujja kumpi naawe awo oba toli mulongoofu. Anko Kato soko tubuzeeko abantu babuzeeko obuze ku bavubuka abasuze batyaba banange gye muli nnyo gye muli mukyaliyo muli bageza abavubuka oba mukola byammwe bya kisiru buli kaseera gye mujja kutuuka generation yammwe muleme kugitta tebalina katengo bakalina omuntu alina akatengo yo yawe mula buli kaseera kasito olaba kaseegu nga kutte ku lulimi olina kubeera nga owemula buli kaseera era waliwo akaana kange nno nali nkaagala nnyo bambi kayiga Sharifu naye kimuntamyako okuvuma ebigambo bigenda bimuggwako musajja wattu ate tiyatrainingibwa kukola content kati ng'alina kuwemula balina kuwemula ebigambo ebibabula olwo n'akalala kenje waŋŋamba nti ebyo ebigambo abavubuka babyogera naye balowooza temubimanyi ffe bakafulu bwe bayagala okumanya abantu abawemuzi abagenda waggulu ennyo ze ndi kafulu mu kuwemula mŋŋaana buganyi kuwemula abavubuka bajja kukuba ate bankuba bansobola nze oyinza okunkubako n'osigala ng'oli mulamu
nowe pampa likambo nkuba aya olinamu ankato inamu tuwalaba akantu kange training gye nakola South Korea tuwakalaba bajjo yagiro zaako aya gwe buuza bajjo nti Kato amagumba ga Kato genkana gatya nze nina eggumba limu bwenkukuba ku luba olina okutuula wansi n'oluba lwennyini nendukutula siri mwangu nze in fact bintu abateekeddwa okulwanagana nange zitanka ezo tanka majegere ezisobola naye alati mwe human beings ekintu kyensharinga nammwe oxygen yekka ebisigadde I don't want to. Naye abantu kati abantu abatakwagala oyinza bagamba kyanku Kato okoledde erinnya ly'ebbanga ddene n'ate bavubuka kati batandise okuleetako biifu tebakwaga anti bo batuufu baleme okunjagala nina akantu ke nagamba hamu kigundu bulaza meni wange mwagala nnyo naye weesembereza nnyo abagagganku Kato olabika obala mugaati nanti era nange ndi mugagga siri mwavu mwagala nesembereza abaavu ndi mwavu munnammwe saagala kummanyiira siri mwavu munnammwe no please nze nnakusembeera balinamu bengenda okukuba oluseke nga tetebakaaba naye kati gwe nkukuba oluseke ojja kukaabira omwaka mulamba otandike n'okukaaba ng'ovaamu ekifo ky'amaziga ng'okaaba musaayi nkukubye oluseke nno siuna n'emitwalo 2 gyokka bwekiti gye nkukubye naye kaneebeere ku hamu bwe ngendayo ayina akantu ke namuganda nti hamu abantu mugamba hamu leka abantu bakuwalane toyinza kusinga abantu bintu byonna hamu leka kumanyiira nsi hamu toyinza kusinga abantu magezi toyinza kubasinga sente toyinza kubasinga kusoma nobasinga ebizimbe ate noyaga oteekawo n'embeera mbu baleme kuwalana nga lwaki tebakuwalana balina okukuwalana kuba balumwa byolina tebabirina balumwa fitina nzaale kintu katina kitonda nga ate Uganda muli abafitina banna nenda ddala generation yamwe ine fitina oba mugenda kubeerawo mutya gwe cruise ogenda kubeerawo otya kati olowooza mbe ogenda kubeera w'amaanyi gwe linda bobonaabona nabo kaakati ofuneyo okwo ku ssente zitegerekeka olabe batandika okukuvuma bajja kukuvuma waliwo abantu ababadde abalungi ono weyo ono omuvubuka kale akavubuka akava ejjamani akayina essente kati alina ssente Brian White akazinga ke Italy Brian White yalina akazinga Italy mama yake yamuleke nebanange yasikira akazinga Italy omwana oyo namusaasira nnyo toyinza kubeera na sente nyingi bwezityo nokolakola ebintu byesente nyingi ate notuuka nogwera muddala okugwera muddala notobamuwadde n'ekikumi bw'oba mugagga amperezeyo $5,000,000 ataziwagwe azimpe bw'abanga akyalina sente azimpe $5,000,000 ekale ze nyingi nnyo kampeeyo 5 ezo nyingi nnyo kampeeyo 5 ani nze nkuba tikiti okuva ku Monday paka ku Sunday nze sikyalina kye ate nkolawa ala akati ekikwewuunyisa kati natandise ate okusala kati ate Luseke ndukuba bannuupu bennyini be banzijja ku mulimu gwange gwe nali nkola era bwe mmala nga nkubira Bobi Wine simu teyitamu naye nakamukubirako emirundi 2 naye nga tayitamu naye ndowooza atya kumukuba Luseke atya Bobi Wine antya okumukuba Luseke be bakwata omulimu gwange ne bagutwala ne bagunzijjako gwe nali nkola gwe nali nfunamu ssente kati nkeera kuva ku makya paka lwaggulo sikirabye nkola sikola TV yange naye ne bagijjako era obwana bwa nuupu obwo bwesibye ku TV yange bugendayo bugendeere bugamba mukama waabo bugamba mulanti sale mukama waabo togiteerako ddala togizaako Kato katajja kubeera okwo abeere ng'ayogerera ku baana ba nuupu bwatu TV yange bugiremesezza okuba esimu ya Bobi naye omuseemu Luseke kati sente yazirina
kati waliwo omuntu yagenda nga gwerekereewo okwogera ku Bobi ne muganda twogere ku ani ani gwe tuba twogerako mutwe gwe tuba twogera basebe omutwe gwe tuba tuvuma ayina erinnya ng'erirye eyajja mu space yaffe n'agiwamba space yaffe maani yagiwamba maani abali ayagala maani tukole tutya maani mujja kutupowa maani tujja kumuvuma kali space yaffe yagiwamba emirimu gye twali tukola n'atufuula ba jobless akati ffe katubeere ku ye Uncle Kato lwaki toddayo mu kaliiso liiso kati buli kintu kyonna kubanga kati ogambye emirimu yagitwala naye Uncle Kato okyalina bingi nnyo ebyokuwa abantu ddayo mu kaliiso liiso kakati ababadde bamukola baddewa mubeere n'empisa kati wiikiriifu akola ekintu kye ate wiikiriifu mukwano gwange senga abadde si mukwano gwange n'aligambye kale kanzireyo ni lwaki ndendinga wiikiriifu jobless abeere nga talina mulimu lwokuba Kato Lubwaama baamukuba akalulu erubaga kati ajja azungira ku CBS tebaddewo emyaka 5 nga siriiwo ambulance wagijjayo n'ogipaakinga byonna sinagijjayo eyo njagala gitunda Ford I'm selling it njitunda kati waliwo byentunda ebitangasa kati eyengasa ki funa omuguzi omuleeti miliyoni 2 Ford nkuwako 5 genda ofune eyiyo gitunde nga yiyo gula boda enze nguza ambulance mpeko miliyoni wakati nga togabaniranga n'aba BBS wakati kisete zebakula yagala nnyo okumanyira nti buli kintu kyonna okigabanira wakati lwaki togabananga ku BBS sente zekola okawumbi akamu n'ekitundu munaffe n'otwalako 750 nekyesitega bulungi Uncle Kato oba nze gweoyagadde obwagazi oba just respect gyompadde okubidde kooti ku makya guno nakakofiira ako kokuba anti onsanze ngenda nfuluma sina respect genkuwa olikaana Kato nkuwa respect kiki kyenkuwa respect kigenkuwa olikaana kange oba kenzaalo bakakumeka oba kakuna abantu baŋŋamba bw'osanga Uncle Kato tukoleko interview Uncle Kato ng'ali awo ne mukyala we batudde kakyali kati ebyo mugende mu bigambo abaabazaala mukyala wange wa public mujje ekiro mu buliri mulabe oba tetubaayo fembi mu buliri bwaffe ate watugamba essaawa yonna omukyala akyuka wali okajja wala omukazi essaawa yonna akyuka kino nkiddamu Katonda yabatonda abo tomanyi kibanyumira tomanyi kibanyiiza gobeera captive buli kaseera essaawa yonna omukazi akyuka newoba nga obimuwa byonna afuna akamunyiiza teyinza okuleeta ekyo ekisiru n'agamba bintu byonna mulaavu obikoze naye empale zange nga tozooza nga kyekimunyiiziza omukazi agamba atya laavuyo tennaba kubuguma ng'empale zange tozooza ng'ozanyisa abakazi gwewayanjula ku ssente zo akusuza mu galagi ekikomera kiramba gwe wabizimba wezimbako ekikomera n'ekikomera ekyo tofuluma abasajja bali eyo basula mu galagi basula mu ntebe nze nkubuulidde era tulowooza nti bino bintu byenjogera nze mbifunamu abantu abali eyo nga boolaba ono mukunja beyagaye bakube namulabye bamukubye yenna beguta bakube niwo baani abakikubye kisejja kyattu kibadde simple kisiru n'obukiru abantu abalala baleme naye okay kino kyekyalumba ssente za banne waakyo ndowooza kyekyakikubisiza omanyi Saleeto Malaga mulumbalumba ebintu bya kisiru akoze Janza awards ze beerira ssente zaabwe ate akati akanyako katono lwaki tebakukube nojja n'olwana awo olaganga bwe bakulyako ssente zo
oba kati bakulyako sente zo baziriddawa bwezi nga zaali zizo zaali badde kawuwo ne baga nti ze baakuwa kozi bagamba za gavumenti. Tuli ne Uncle Cats osobola omuyita Kato Lubwaama eryaho nale bagambye mbu tabyagalira ddala sina tebiina kye binnyongerako mbu tumusuddiya busuddiya nze byakubeera mu ddinaayo nabivaako nze saagala kubeera mu ddinaayo kyeki kusanyusa bwokera ku makya schedule ebeera etya bw'ozuukuka osooka kukola ki? Nzuukuka sawa 5 oba 6 buli kanaku. Onaakola ddi? Saazaala abaana time yange ey'okukola yaggwako dda. Oli mu magoba? Ndi mu kurelaxinga. And what I'm telling my children nti bafube nnyo okulaba nti every day mbeera n'emitwalo 2 egy'okukyekala. Buli lunaku? Era nnwana nnyo okulaba nga ekyo mbeera nakyo. Obakubira essimu n'obagamba? Yeah, of course. Brenda mukubira ne mugamba nawe abaana bange ninawo n'abaana bange bangi nnyo abali e London. Amonna abaana bange abali e London. You have done bad to me. You have done bad to me. You don't bring money to me. You don't send money. Why are you not sending money? Balwawo sindika akasente. Nenze sikyayagala. Kati buli muntu yenna amanyi nti namutwala e London. Omanyi e London naye natwalayo abaana bawera 3. Gwe wasooka mu recruitment? Najiri kurutinga nga abantu bali bubi nnyo wano ne mbatwala ne mbalekayo. Ebino ebyokugenda okuzannya emizannyo ng'otwala group n'olekeyo nga bakusasula bangi batakusasula baana bansasula b'otwala ate omuntu amujja mu bwavu ate akusasula atya. Saagala kubeera nga bino bibiina by'abaana abatwala abantu okukola. Muntu ava bannange ennaku eri mu nsi muno omuntu ava ng'atunze ebintu byonna n'agenda e Dubai n'amaana atuuka e Dubai n'ava ku kizimbe ekiwanvu n'agwa wansi n'afa. Be yalese emabega ekyalo kyonna kye yalese emabega bw'afa nakibanga nakyo kifudde. So bakadaama manyi bakadaama nze saagala kubagira nnyo olwakuba oluusi bagenda ne bayitawo ne beefuula bakagezi mu nnyo ebintu byabalema wano ne mugera mukole. Tikiyinza kuba nti mulina amagezi mayitirivu olaba mwalemwa wano ne musimba birayini byammwe ne mugenda mu biyumba muleme kutuvumaavuma nakutwogerera bigambo binene muturespecting efe ababeera eno ebikadaama bibivumaavuma abantu. Nenzera nti banvuma bw'okola nange beef oba okola na kintu ekiri expired wawekaniyo omwenge bakugaye guli expired ate gwe oyagala okugunywa kati bamala budde bwabwe nti wasting your time abusing ebigambo ebino. Waliwo akavubuka kabaddewo nga kanvuma naye nakavumya ebigambo kagezezaako okumpemula nenkaleetera 100mm gye nakaweereza nakaweereza nenkikakuba nenkasesebula konna nokutuusa kati tekanaba kuddamu kigambo kyo noba oli musajja munene komyawo ebyobuwemu byo bewanteredde mu bokisi yange nkulongera ebyobuwemu ebirala akimanyi nti oli mulongo aya okuwemula nga for first class. Ate osiba ku mukutu gwa bakadaama ate gwo omugwa bakadaama osiba ku mukutu gwabwe kwokerera era ngwano nkusanze ku TikTok yabwe bagikola batya man TikTok bakadaama si yammwe TikTok y'Abachina ani akuyigiriza akagambo man anti beboogera ebyekisiro man beera nga man otegeera kikyenkutegeeza kadaama togezaako nomumanyiira noyagala okwefuula TikTok nti yo tubeere wamu ffenna ekibanja si kyaffe uwera fena tugendako bugenzi naye mwagala musinika amannyo oba muvuma abantu oli up to date obugambo se wabuulira bagamba batya avubuka man ekyekiriwo man olinganga nago man ne generation yetu nebula ekintu kyonna kyeyeekolera. Waliwo omusajja eyatadde akantu yamba omwana yamubuuzizza namubuuza daddy mwe mwabeerangawo muta nga tuwali internet nga tuwaliwo kintu kyonna
nga tewaliwo bitcoin tewaliwo bintu byonna mwabeerangawo mutya n'agamba twabeerangawo nga tetuli basiru nga mmwe nga tetuli fed nga tusobola okwebalira ebintu byaffe tulina omukwano tulina omukwano oguli real tulina amagezi agali real ne kaakati gwe buli omu yenna copycat buli muntu yenna yagala kubeera ku TikTok. Oyogedde ku TikTok. Tusooke tugende ku layini y'aba TikTokers wano e Uganda. Kubola yuko ojja omukutu ogwo ogwagala nnyo. Sigwagala, sina kye ngwagalako. Ndiyo kuba disciplininga. Ani akolera ku mukutu gw'abavubuka? Ani abaga nti gw'abavubuka? Gwenda ku requirements zaagwo olabe nti ateekeddwa okuba kuno alina kuba above 18. Wekiri, don't be stupid man. Man, don't be stupid man. Temubeera stupid man. Owulidde? Temubeera. Mutusaasire busaasire temubeera stupid. N'olwekyo omukulu gwa TikTok gwaffe ffenna. Nze ndi TikToker. And my ambition eyandeetako. Leyina ekigendeerwa. My goal is to discipline you. Sikola content. Kola content nga yena mu discipline. Kuba twagenda okulaba nga culture yaffe yonna mugimazeewo. The good culture we have. The Baganda have got good culture. Baganda are good people. Baganda are understanding people. Baganda are not vulgar. The Baganda I'm talking about, they are too intelligent. The intellect is too high for everybody in this world. Naye akati mwe musazeewo okuddira okubrandinga olulimi lwaffe ne muli brandinga n'ebintu ebyekisiru. Oyinza otya okubeera kuno nga gwe yiga buli kaseero gakumanyoko. Kumanyoko naye ate waliwo ebintu ebisisi. Omanyi ekigambo ekyo kumanyoko kigambo kibi nno kya Luswayiri. Kitegeeza ki? It's very nasty. Okay. Oh, sick. Ekigambo kibi. The word is too vulgar. Nyoko kino ekisooka kibi nyaati. Tulaba. Oh. It is a smelling one. You know, it smells. It's a stinky one. You know, it stinks. No. Oh. Niye abaana kibasazeewo okulanga babrandinga, they are branding themselves that for us tujja kuvuma ebivumo ebyo ebyekisiru. Singa bakuwa ne bagamba nti gwe president waba TikTok kiki osooka okukola mu Uganda? Nsooka nengoba vulgar language. Ekyokubi nengobako bonna batalina content. Agamba batalina content nawo kababeesibeko bajja beerako. Ati batwesibeko era tuwali abaganye kubanga ekibanja kya buli omu. So kakati waliwo nsonga yonna etugambisa ku bantu baffe abalala. Bani aba bakunyumira ku TikTok bobeera mu biseera bye eby'eddembe? Anti TikTok egenda kuggwerawa. Obikola ebyo ebyekisiru ogenda bimalira kubanga nze mbimala nzizeeyo ku stage. Gw'obimala olazeewa. Ogenda kuddayo ku stage? Already ndi ku stage. I'm on stage. Tasobola kuvaako. I cannot. Tugende ku TikTokers. But TikTok kati katusooke ku Fizzy Pro. Fizzy Pro. That is my best. Lwakuba kati naye ekizibu kyalina yetakola content agegenya content. Nengo omulaba asobola okukola content. Is an actor. Bale kati tunoonyaamu ba actor. Waliwo omuwala alina kati abantu ba 3.7 million. Ono w'ekiviiri. Waliwo yakola nnyo bugingo yaani. Waliwo alina ebimu oyo akozesa ebimu akola nnyo bugingo. Mutegedde. Oba linnya n'amanya nkaddiye. Benson. Benson yakola Benson bangi abakola full figure. Full figure is the most likable character ku TikTok. Nga gwagamba oba? Nze ngamba. Abantu bali babiri abali too influential in this country. Tuyina
tulina full figure yasooka TikTok nebyekisu bye byonna okutegeera nti this man is eddoboozi lyo liba lyapiringa for many people. Kati tulina Longo Nose naye ali ku full figure, tulina Benson, tulinayo abawala n'omuwala ali very beautiful. Omuwala oyo bane erinnya oba yaani oyo omuwala addamu ebintu is consistent. Omuwala omulungi, she's very very beautiful, addamu ebintu bingi anti sibamanyi balina takinga n'entokinga notes n'empandiika. Nesi otwane time no bategeera nanti kati ensi gyeraga ekyo kya TikTok is another Hollywood, is another filmmaking. Phoebe akunyumira Phoebe yaluwa ono gwenkulazeeko akana akawala bayira wako sikalabanga kune bangamba kali very big influencer kamaanyi sikalabanga ku TikTok sila kalaba nnyo. Nendaba oyo ndabayo n'olyo ayina amalala amangi ono webimwa mix seems too funny. Miki asinga kunyumirako ki anti yazanya byakulya ye wakubyakulya future yo giraba otya anti kati alina okufuna abamuwandiikira content bapulaninga nabo content because kati awe mu byokulya yavuddewo. Kati he's going another place. But he's a good actor also. He can act well. Banja aba landlord akunyumira. Landlord kana akapya. Kafana Jonah akuba endongo mumanyi. Omanyi is the real character. Nokwekyanga Jonah oyo naye yasobola okwekyanga ka Jonah kakubika endongo. Is the real character. Kansanyusa nnyo kakola kati ebyenno byenjagala ku TikTok boba okoze character ojuwe content yategerekeka ate tokoppa by'abantu birala beera real bawayo yoko chance ozanyemuko nabo saagala nnyo kubasembera. They are not actors. They didn't go to school to learn. Man sobola kuzanya nabo man kubanga tebasoma man bantu bintu babikutte bukwasaawo kujako bendaba abalina talent nga ndaba kati olina talent kati ngoyo Fizz Pro Katonda baba muyambye, he can become a very good actor. Very good actor. Mulungi. Namulabye mulungi. Banji mulimu n'ekirala kino ekyambala ebiwalewale oba kyani. Zinendowooza nno ki Sudan n'ekyana kyaffe kyawano. Yaga. Yash Poppy. Yash Poppy. Nakyo kiri awo kisajja kyattu kikola kikola nnyo ebintu kikola nnyo ebintu eby'ekikazikazi kyega kyafaanana nnyo maama waakyo kyafaanana maama waakyo is also good. Banji n'abaana kati abaana banyumira ate bo bantu baba ne serious content. Omanyi TikTok eriko serious content ne comic content. Serious content abaliko abansanyusa Muhammad Nsereko atera okubaako is doing for me good things. Ayogja n'atuwa ebintu by'amagezi. Mama Brighton yaluwa. Yes. Mama Brighton toyina kyongamba oli musiru lwenda kulamba ne Kalandi Road ako Kalandi Road kagundi ako nga mukolera ebyekisiru abapangisa mbafuwira ab'amaanyi mwefuula ab'amaanyi ako kagundi kajja kaletaka kwongeramu katono nnyo ako ka biliyoni yako Kalandi Road akatategeera bye kakola. You know, I like those things. Kuba kati eyo character ogiraba ogitambuza esobola okukola movie esobola okukola buli gundi yonna when you give it a big hand. Kandi era okuba nti ba tiktokers tebalina ba director buli ekimujjira kyajja n'akola so kati banakutuuka ku level eri ffe gye twagala batuukeko. Future ya TikTok ba comedians abali ku TikTok eri etya future gwatu according ku chola bakale characters entonze wakalaba nanti kakati ba comedians we baline bayina kukola kintu nga bali governed okukifunamu nga bali governed mu bufunze bayina okufuna
oba tebaagala kujja mu gurupu zibaddewo balina okukola gurupu zaabwe